The elected president of Uganda, Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine, olunaku olwaleero ate akandudde ku ddoboozi bw'ategeezezza Mwami Museveni nti ye mweteefuteefu nnyo era ali ready nnyo okuyingira ekkomera lya Luzira asobole okukunga abasibe abo osanga be banaavaamu omwasi nga bonna babakunze era nga abategeezezza ekigenda maaso. President Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine ategeezza Mwami Museveni nti tajja mutiisatiisa nti bwe yasiba Besigye nti naye agenda musibira mu kkomera. Bannayuganda abalina eddoboozi bajja kuwulirizinga amaloboozi gaabwe era pulezidenti ajja kuteebwa. Omanyi bano bagenda ne bakola ebyekisiru ne bagamba kakati era kaakati mbwera kino ne Bobi Wine bagenda musiba abeereyo nga Besigye. Gwe Museveni babweyita mugezi kwata ku Kyagulanyi Ssentamu lwojja tegeera nti bannayuganda Besigye baamuvaako dda kubanga bakimanyi ali mu kazannyo ke. Bannayuganda bakimanyi nti Mwami Kabulwa bali mu kazannyo kaabwe n'omukulu Besigye, so tewali nnyo kyamaanyi kye bayinza kwogera. Ensonga zonna tuzimanyi era buli kyetutambuza tukimanyi kati era gye tulaga era tumanyiiyo. So Mwami Museveni ffe twongera okujjukiza n'okugamba bino byonna byakuzannyamu byakunyumyamu, tebirina kye bitugattako, tebirina gye bitutwala, wabula kye twagala tukimanyi bulungi era ng'eggwanga lyaffe eriteeseteese okununulwa. Bannayuganda beeteeseteese bulungi ate era buli kimu kirima lidadisanda. Tweyanziza nnyo, tweyanze nki President elect Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine webale kuba musajja mugumu ayimirira ku bigambo bye ate ensi n'etambula. Tuli basiimu nnyo era tusaba Katonda akutukuumire akutuwangalize Uganda etambule. Kankwe ku bugambo bw'omukulembeze. Kwa Museveni atubyeko emyaka gyonna egy'obuvubuka bwaffe kati mwe ababbyeko bulamu bwonna temulina kye mwali mulabe kirala. So kyandibadde kimpa obuzibu mu bannyonnyola nti wasobola okubaawo Uganda ekisingako kuba abamu twali tugirabyeko nekyakitiibwa nnyo ate mwe mubitegedde nga sibannyonnyodde nabbannyonnyola. Bannange enensi yali nnungi, enensi esobola okubeera ennungi, enensi esobola okubeera ennungi ate tewali agenda gifuula nnungi okuggyako mmwe. So njagala mwekiririzeemu, mukiririze mu birooto by'abakitammwe ne bannyammwe bye balina nga beewaayo okuwagira Museveni. Mukunge abantu bonna bonna nga bwe musobola okubakunga, but most importantly mutandikireko mu mbeere n'okukkiriza. Olunaku lumu nja kuddamu basinkane mbabuuze nti saabagamba mugambe nti watugamba. Ebigambo byange bino mubimaafu naye okukituukako tugenda kikolerera era tutandika tugende tukonekitinge ne bannaffe. Waliwo abeekayunga besirabyemu wano nga muddu awulira simulabyeko n'abalala nenaddamu basinkana. Njagala mbasinkane nga muli mwenna nga muli wamu ate njagala basinkanira wammwe. So nja basalako twongere okunyumyamu. Mwebali nnyo, mwebalire ddala kunkyalirako kasita tugabanyeemuko akolwaleero tukyagenda maaso. Abasajja tubafunzizza wano n'ebweru. Baaleeta kabadi kakusibira abantu ba bulijjo mu kooti z'amagye okusobola obbakangakanga neera tubapushinze paka naku bbiri eziyise obafumize ekiwandiiko gy'ogwo musango bagenda gusala. Katusuubire ti Mwami Owinyiddolo ne banne banaakwatibwa ku nsonyi ne basaamu amateeka ekitiibwa. Ekkooti ensukkulumu neewa ensala yaayo ng'ewera okuddamu okutwala abantu abatali magye mu kooti z'amagye. Kuba ezo kooti z'amagye ze zikumidde banna oba muntegeera. Tetunatuuka gye tulina kutuuka naye we twali si we tuli. Sitepu esooka ey'okwenunula kwe kuggula amaaso. Mwagula amaaso ne mweorganize nga mulina n'obukulembeze kati. Ekyo njagala kigende nga kigaziwa buli wamu. Missoni yaffe yakujjako nakyemalira, si kutunira butunulizi kalulu. Yes, nze nga nkigamba abantu era namwe nkibagamba keno election ya guno mwaka gwa kalulu bannabyabufuzi batandise dda okwetala. Yonna ewammwe gye mugenda okuyita mugenda kusangayo posters ez'enjawulo kubanga bakimanyi nti ekibiina kye twatandika ekya NUP
kyekiganzi kubanga kyekikirira amaanyi g'abantu ojja kusanga nga bakandidati nga 10 buli kifo ate nga kirungi mwenzize nga mbagamba ffe tetuli kibiina ky'abyabufuzi wabula tulina ekibiina ky'ebyobufuzi ffe tetuli NUP wabula tulina NUP ffe tuli people power tuli maanyi g'abantu era bwe twali tugenda mu kulonda okuva 2021 ne tutandikawo ekibiina ky'ebyobufuzi tikino kyekigenda tukikirira so that yenna akkiriziganya naffe yenna awuliriza amaanyi g'abantu yenna omukulembeze nga yeewaddeyo okubeera muweereza w'abantu genda mu kibiina ekyo eky'abantu tovola mu kibiina ekyo tuli bakambwemu ne bwojja nettaayi zo ezenkana zitya abo ova ku mulamwa gwe twatandikirako tujja kutabukira kuba ge maanyi g'abantu ago era kyekiba representinga nammwe kyova olaba ekintu kyonna kyonna ekikwatagana n'abantu baffe kikulu nnyo naye njagadde obagamba nti tetukomaawo wokka nga bwe tutakoma ku kibiina kyokka tetukoma ku kalulu kokka muntegedde oba kyeŋŋamba ku bye baakola mu 2021 twandibadde tetwagala nagenda mu bululu naye oba tukozesa bukozesa kyaki nti olunaku lwaleero tugenda mu kyaki kusaba ne tujja nga tuze kusaba na busungu ne batulaba ffenna nga twambadde bwetu oba tugenda okubugenzi kuziika munnaffe ne ne tugamba okay gye chansi gye tufunye okuŋŋaana ne baatulabye kuziika Ssejjirinya era ne ku bannaffe bonna oba tukozesa opportunity nti katugenda kukyalako bukyazi mu kitundu kubanga tekimenya mateeka ne batuwulira abaffe kati ate akalulu akali mu mateeka ketwawangula n'okuwangula edda so mwe nga ba foot soldiers njagala muyingire mu kalulu ne mentality ey'okukyusa eggwanga so si kuwangula buwanguzi bifo era eggwanga mwabitegedde butegezi naye ne musitukiramu mubeere part of that mwe mutiisa nnyo mmwe Museveni abalaba waga Katonda wange mwabaddemu n'omwana omuwala ow'emyaka 17 muntegera kye ŋŋamba mufaanana nga ab'omu 70s revolutions bwe zaabeererangawo mufaanana nga ab'omu 80 naye nga ye yajjanga atuuka nyumba ku nyumba bakonvinsinga bannange muneegatteko naye kakati mmwe bangi ku mmwe sibasinkanangako ne mwazuukukire buli omu n'azuukukanga ye ekyo nno kyamaanyi tekitwala ng'ekyomugaso tumakinga sure twekubisaamu emirundi era ndi musanyufu kummwe waliwo eyagenzeeko mu ssomero lyaffe kati njagala nnyo mudde ne kweyo level mumanye ki kye tulwanirira mukitegeerere ddala mumanye nti kisoboka mumanye nti bino tetwambadde buwambazi ku nyuma kale tunyumye byakabi tulina eswaga tulina style n'ate kisukka waawo meno mission gye tuliko yakukyusa nsi yaffe gwe oweze emyaka 2 ng'oli mu Uganda mpya nga buli kimu kiri possible nga toyina kusala magezi kulinnya nnyonyi genda kukola bwayaaya mu nsi z'Abawarabu wabula ate ng'abantu be bajja wano ewaffe kubene Uganda ngassa so ebyo tusobola obituukako tugenda bituukako naye abagenda obitutuusaako yemmwe okuba nti mwe muli just beekayunga naye raba mulinga abali ku national level kakitibwa nnyo njagala okwebaza muganda waffe Jabo obakulembera olwaleero okujja okunkyalira njagala okwebaza abakulembeze bammwe be mutazze nabo nabuuzaawo ne bwenakwedde kuba yabakolera appointment eno ne mugamba tugenda kujja ne banno n'agamba aba foot soldiers njagadde mbawe obudde bwabwe naawe munyumyemu njagala muŋŋambire ekyo nno kinsanyusiza nnyo kuba buli munnabyabufuzi aba ayagala n'awerekera aba foot soldiers wayitirawo naye okuba nti mwe muzze nga mmwe okumakingayo point njagala mmanye nti ensonga zammwe zinootinze basebo ne banyama zinootinze ensonga gyenjagala mugende nga muli sure titujja kuwangula ne bookemebwanga kibuusabuusa tobuusabuusanga ekintu ekyo titugenda kuwangula just kyobanga weebuuza bwe tunaawangulira ogenda kwesanga ng'oli ku sayidi ntuufu oba ku sayidi nkyamu
ogenda kwesanga nga waabo bakugonza oba ng'okyalemeddeko. Ogenda kwesanga nga omwoyo gwe wagutunda oba ng'okyagulina intact. Ogenda kwesanga ng'okyali kwalaali oba nga waseerera. Naye ng'akaseera ako kagenda kutuukawo. Buli kabonero kalaga nti kagenda kutuukawo. Tunuulira ensi yonna gye tutambula yonna. Kyogamba basobola okusiba abantu abo bonna ne babatta. Kyogamba basobola okubatta bonna. So mubeere n'okukkiriza. Museveni entebe yaffe tagituddemu asitamyemu nsitami. Tugenda musindikiriza agiveemu. Mwebale nnyo bannange kumpuliriza. Twandigenze maaso buli wensinkana abavubuka abatonga mwe mba njagala njogere nemalemu. Naye nyina okusinkana abantu abalala so munzikirize enkome wano. Nsanyuse nnyo naddala mmwe baana bawala ababiri nsanyuse nnyo basinkana. Nsanyuse nnyo okulaba obukulembeze bwammwe. Ono Jabo musajja muto nnyo na mwenna muli basajja n'abakyala bato nnyo naye ate mulina omwoyo gw'eggwanga temulekeraawo. Beererangawo mufaanananga ab'omukinaana naye nga ye yajjanga atuuka nyumba ku nyumba bakonvinsinga bannange muneegatteko naye kaakati mmwe bangi ku mmwe sibasinkanangako ne mwazuukukire buli omu n'azuukukanga ye. Ekyo nno kyamaanyi tekitwala ng'ekyomugaso. Tumakinga sure twekubisaamu emirundi. Era ndi musanyufu kummwe waliwo eyagenzeeko mu ssomero lyaffe. Kati njagala nnyo mudde ne kweyo lego mumanye ki kye tuwandiira mukitegeerere ddala mumanye nti kisoboka mumanye nti bino tetwambadde buwambazi ku nyuma kale tunyumye byakabi tulina eswaga tulina style n'ate kisukka waawo. Eno mission gye tuliko yakukyusa nsi yaffe. Gwe oweze emyaka 2 ng'oli mu Uganda mpya nga buli kimu kiri possible nga toyina kusala magezi kulinnya nnyonyi genda kukola bwayaaya mu nsi z'Abawarabu wabula ate ng'abantu be bajja wano ewaffe kuba eno Uganda ngagga. So ebyo tusobola obituukako tugenda bituukako naye abagenda obitutuusaako ye mmwe okuba nti mwe muli just beekayunga naye raba mulinga abali ku national level. Kyakitiibwa nnyo njagala okwebaza muganda waffe Jabo obakulembera olwaleero okujja okunkyalira. Njagala okwebaza abakulembeze bammwe be mutazze nabo. Nabuuza Honorable Nakwedde kuba yabakolera appointment eno. Ne mugamba tugenda kujja ne banno n'agamba aba foot soldiers njagadde mbawe obudde bwabwe naawe munyumyemu. Njagala muŋŋambire ekyo nno kinsanyusiza nnyo. Kuba buli munnabyabufuzi aba ayagala n'awerekera aba foot soldiers wayitirawo naye okuba nti mwe muzze nga mmwe okumakingayo point njagala mmanye nti ensonga zammwe zinootinze basebo ne banyama. Nootinze ensonga gyenjagala mugende nga muli sure titujja kuwangula. Ne bookemebwanga kibuusabuusa tobuusabuusanga ekintu ekyo titugenda kuwangula. Just kyobanga weebuuza bwe tunaawangulira ogenda kwesanga nga oli ku side ntuufu oba ku side nkyamu. Ogenda kwesanga nga waabo bakugonza oba ng'okyalemeddeko. Ogenda kwesanga nga omwoyo gwe wagutunda oba ng'okyagulina intact. Ogenda kwesanga ng'okyali kwalaali oba nga waseerera. Naye ng'akaseera ako kagenda kutuukawo. Buli kabonero kalaga nti kagenda kutuukawo. Tunuulira ensi yonna gye tutambula yonna. Kyogamba basobola okusiba abantu abo bonna ne babatta. Kyogamba basobola okubatta bonna. So mubeere n'okukkiriza. Museveni entebe yaffe tagituddemu asitamyemu nsitami. Tugenda musindikiriza agiveemu. Mwebale nnyo bannange kumpuliriza. Twandigenze maaso buli wensinkana abavubuka abatonga mwe mba njagala njogere nemalemu. Naye nyina okusinkana abantu abalala so munzikirize enkome wano. Nsanyuse nnyo naddala mmwe baana bawala ababiri nsanyuse nnyo basinkana. Nsanyuse nnyo okulaba obukulembeze bwammwe. Ono Jabo musajja muto nnyo na mwenna muli basajja n'abakyala bato nnyo naye ate mulina omwoyo gw'eggwanga temulekeraawo. Bubatuuse mu bulago. Example twagirabako ewa Yahya Jammeh. Example twagirabyeko e Seychelles. So tusobola okikola naffe wano.
ennaku z'omubbi ziba mmeka? Museveni agenda kuba awezezza emyaka ameka mu bukulembeze? Simanyi oba muntegeera. Temulowooza nti ddiini yenninye ku mutwe, naye buli ddiini ekulaga ennaku z'omwezi ziba mmeka? Abaana ba Isirayiri baamala